Gocha St. Augustine Seeta nga kikijje kikutulwe ku kigo ky'Ennamiryango era nga kino kiri wansi wa Reverend Father Dr. Godfrey Mowa nga bwana mukulu kiri mu kaweefube wa kuzimba ekereziya oluvannyuma lwe yaliwo okubanga yali efunze ng'abantu basusse mu bibiri be yali etuuza wetwogerera kati ekereziya eno ebitundu nga 9 ku 10 biwedde okuzimbibwa era olwaleero wabaddewo ekitambiro kya Emmisa egendereddwamu okusonda ensimbi ez'okumaliriza omulimu gwa Mukama guno ng'eno eyimbiddwa bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Dr. Godfrey Mowa asabye abantu okuba n'essuubi. Abantu ba Katonda baagala omuntu atalina ssuubi era atakkiriza mbulamu butaggwaawo muzibu. Singa osanga omuntu ng'aweddemu essuubi, omuntu oyo mudduke, kuba omuntu aweddemu essuubi asobola n'okukutta. Omuntu aweddemu essuubi ne bw'omuga nga talina ssuubi nti enkyalira alina ky'anaalya muzibu. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabadde omugenyi omukulu era ng'atambudde ne mukyala we Margaret Mayiga asinzidde ku mukolo guno n'akubiriza abantu okukola ebintu byabwe nga bya mutindo wakati mu kwewala okukola nga tebapapirira. Nze nasoberwa ebizimbe bya gavumenti bye baazimba mu myaka gya 5 egy'enkaaga egy'ensanvu byamaanyi naye byaleero era bwe ngenda ku mbuga zaffe tunula butunuzi nti akakazimbe ka gavumenti ako bagenda bazimbawo buno obu health center 3 obuzimbezimbe health center 2 ne bizimbe byaffe by'obwakabaka ebyazimbibwa Dawudi Chwa nga bibisinga omutindo. Tuteekwa okuba n'emmeeme ezeegomba ebinene ebirungi eby'omutindo bwe biba binaatwala akadde si nsonga kyokka nga bwe tubijjako engalo nga teri ayinza tuyisaamu maaso. Mukuumaddamula eno gy'asinzidde n'akubiriza abantu okukomya okwenyooma okulinda okudduukirirwanga ku buli kimu wabula beerwaneko n'ategeeza nti bino okubaawo kyekireetedde amawanga ku ssemazinga wa Africa okusigalira emabega nga balindirira okuweebwa n'ebyo bye basobola okwekolerako. Era ne mu Uganda wano waliwo bakansula bammeeya mwe mulowooza ensi za Africa ki ekizisibye mu bwavu. Gweteebereza tulina abantu abakwatiddwa Ebola abafudde 20 oba 30 kwagala Amerika egyetuyambe. Okubamu akafaananyi abantu 30 balinganga 2 ye Mubende na wane Kampala nga 3 bantu 30 abafudde Ebola naye abantu ebyo kya bibeereze kuba Amerika eganyo bawo obuyambi nazze kubayigiriza kuvuba si kubawa kyannyanja. Olukiiko oluzimbi nga lukulembeddwa Joseph Lwanga nga ssentebe bategeezezza nti omulimu guno gutambudde bulungi okuva omwaka oguwedde lwe gwatandika okukolebwa. Nga 9 ssente zivudde mu bantu bano n'abalala tubasaba ezisinga zivudde wano bakoowa bakola ow'ekitiibwa nga tugenda okutandika omulimu gw'okusereka kereziya. Ababalirizi batekinishani baffe ne baakawuntanti bamwami Kitenda baatugamba tujja kwetaaga essente za Uganda obukadde 254 okusereka ekizimbe ekyo. Kofaaha ku ssente ezo nga kuliko ez'amabaati 66. Ow'ekitiibwa Katikkiro omukristo omu mu paalishi eno ne mukyala we baatugulira amabaati ago ag'emiliyoni 66. Ebibiri 54 bw'ojjako 66 osigaza mmeka 19 mu wiiki 2 batuwadde essente z'emirabba emiliyoni 121. Mu bantu abawaddeyo ensimbi kwe kuli Minisita John Kristo Muyingo ng'onayise mu mukyala we ne bawaayo obukadde 10 omukongo Fabian Kasi akulira Centenary Bank era ssentebe wa boodi eddukanya ekitongole kya BBS Telefina obukadde 3 abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda okuli Remi Kisaache Simon Kabogoza abawaddeyo omulabba gumu ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male nga naye ayise mukungu John Baptist Kitenda okuwaayo omulabba gumu nga ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne mukyala we baliko kibawaddeyo ku mulimu gwa Mukama guno. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, Ageesigika.